Tuli wano ku Lubaga Hospital ewali omukulembeze w'eggwanga era nga azze okubaawo ng'omujulizi n'okukaatiriza amawulire oluvannyuma lw'okufiirwa mukwano gw'abangi omukulu Honorable Sseggirinya Muhammad enkya y'olunaku olwaleero. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellence awamu n'abakulu mu National Unity Platform bonna boolaba beeye wano e Lubaga Hospital okusiibula mukwano gwaffe Sseggirinya Muhammad mu kitiibwa. Sseggirinya Muhammad amawulire agamu galaga nti yafudde enkya y'olunaku olwaleero. Amawulire amalala ne galaga nti Sseggirinya afudde olwaleero ku ssaawa 6 naye kyonna kiri nti Sseggirinya ye obulamu bwe buweddewo. Baganda bange, mikwano gyange, ffenna twava wa Allah era ffenna tudda wa Allah era ffenna lwe lugendo. Naye ate mu kufa kw'omuntu waffe gwe n'oleeta abapoliisi okulema okukungubagira mukwano gw'abangi, tuba tulaba ekintu ekirala ekitali feeya. Ate nga muntu waffe ono mukwano gwaffe Sseggirinya Muhammad yafa nga afiiridde eggwanga kubanga Sseggirinya olumbe lonna olumututte lwonna lwava kwabo abantu abamukwata ne bamutwala mu kaduukulu ka poliisi gye yamala emyaka kumpi 2 nga baliyo bamusibiddeeyo. Baganda bange, tetumanyi ani alituwonya gavumenti eno, naye tusaba Katonda atuwe chance tulabe ku gavumenti endala etaabeemu kutta bantu kyeyagalire, etaabeemu kutigumbula bannayuganda era bannayuganda gye banaawuliramu emirembe, egenda okukulembeza bannayuganda era egenda okubeera nabo. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti weewaawo bino byonna weebiri byonna bigenda mu maaso n'okukolebwa, naye tulina omulamwa ogw'okununula eggwanga laffe era tusuubira nti tulina kwerwanako nga ffe abantu netulaba nga tutereeza eggwanga laffe. Baganda baffe, Sseggirinya ye olugendo lwalumazeeko. Twebaza Mukama obulamu bwamusobozesezza, ne tukwasa Mukama abo abatwala abatta Sseggirinya abaamuwa obutwa. Mukama tubakwasa nga tukusaba obakwateko nga bwe kisoboka, kubanga bannaayo oluusi ebigambo naffe bituggwako nga tulina kyakwogera okujja kwogamba Mukama bakwateko. Hi mama. Takitalonye kyamukwano. Abadde mukwano kunyonyonyo. Olowooza kyokka. Wakula naye Sseggirinya omwana we omukulu nakiringa yamuzaala mwana wa Franka wazaala mwana mulalu gawuna we sumulula akanti banayise yagenda ngaasaaga mukomera kubanga tikagenda kigyeko sumulula njagala kola sitola oli munnamawulire oba kwani
Shalom Television Uganda ku YouTube. Shalom Television Uganda ku YouTube. Yono mwana Dr. Enzayi. Dr. Enzayi Mburia. Ate yote vako. Aje usiku. Tulindira mukulembeze Robert Kyagulanyi abasigaddewo. Abakobaka abatuuse nagenda ku mpaka Zaake Francis naye wali mpaka Zaake Francis naye wali babulabuza Enzayi mu kyekigenda mu maaso tugenda funa adresi okuva wali the opposition of the President Robert Kyagulanyi Center mu kati taipinga fight Mr. Update. Kajiko katono nnyo katini nnyo kanjeko just obutekiteki busatu bokabokka nsimule ku kamera okomero.
very clear nga tolina kiwekwasa kikyojjukira ku Mr. Update kikyojjukira ku Mr. Update kikyojjukira ku Mr. Update endowooza nga ejali omusiraamu aziko agenda kuzika olunaku olw'enkya ejali omusiraamu akagenda kubeera nga azikibwa olunaku olw'enkya omukulembeze gwenjogerera endakiika ezitawera 2 President Bakyogera Center mwenjogerera mu dakiika ezitawera 2 ogenda kubeera nga omulabakaawo ku sikulini yo ogenda kubeera nga omulabakaawo ku sikulini yo Kennedy ogamba otya Kalyesu Ronald ogamba otya Buganda dakiika ezitawera 2 omukulembeze ogenda kubeera mulabakaawo ku sikulini yo akunguwaga kubanga anyolerwa wamu naye bannayuganda bonna ababete abasondoka abakoseddwa kwa Honorable Segirinya Muhammad kitalo ddala fenga abasinga television mu Uganda tatuusidde okusaasira kwaffe era ndowooza bannafalimisha bulemeddwa nnyo nga eggwanga tufiiriddwa nnyo nga eggwanga n'okusingira ddala bannankyukakyuka tufiiriddwa kubanga Honorable ono abadde wa bonna okuteekatawo ku WhatsApp group yaffe enamba y'essimu yeyiwa kumiryolabaawo n'empinizaawo yange kenyini Kamakogera n'ogikubako n'essimu ka message ku WhatsApp oŋambe nti ngatta WhatsApp group ya Shalom Television Uganda ngenda kubeera nga ngattayo obutereevu esobanyabo ampuliriza so bali kuteekateeka abakulembeze bayingirewo babeere ngoba oli awo nga batuusa obubaka sharinga message president agenda okwogera buli muntu yenna abeere nga tosubwa sharinga message tambuza video taginga banno buli omuyite embeere nga temusubwa ate statement ya president esooka babale akomentinga ku musajja we Honorable Joel Honorable Segirinya Muhammad Wakawempe North South Kawempe North Constituency Wakawempe North Constituency Ashraf Mulutaga Matali South Sudan mwebale nnyo mwena abatulengera omusizi okwenda nga mutulengera nakyaze mulengera batulengera buli bangi nnyo Rita nkulaba kitalo nnyo ekya Mr. Update sewanya kumpuliriza kitalo nnyo kitalo ddala nengera abasekita ya president batatukubeera nga bateekateeka okulembeze gagenda okubeera nga batiza nengera abasekita ya president nga bakulemberwa musajja supreme wekirero bali kusekita okulembeze nga bateekateeka People power, our power.
People power. NUP, chronic illness and final death of Sejirinya. He endured prison, unjustified prison, endured torture. He always complained, but many people used to take it for a joke until they can't take it for a joke no more. As requested by family, we understand that Muhammad Sejirinya is a Muslim. He was a devoted Muslim and we respect the Muslim religion. However, Samaulire agokufa kwa muganda wafe Honorable Muhammad Sejirinya MP wa Kawempe North ina lillahi wa ina ilaihi rajiun. Sejirinya mwena abasinga mwalaba ebyetolerwa kukwatibwa kwe kutulugunyizibwa oluvannyuma okufa kwe yakukulumanga yemulugunyanga ebisefa biyimidde bwe biti. Olwaleero tugenda ku Mulumbe era tugenda mukungubagira ku kitebe kyaffe kya National Unity Platform ayo Makerere Kavule okutandika n'essaawa 10 enkya tunavaawo tugende mu makage Kasanga tijanaasula. Tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era ng'agenda kuziikibwa ku lunaku olw'Essande e Masaka. Endagiriro ejja kubeebwaweebwa. Tukimanyi bulungi nti Sejirinya abadde musajja Muisiraamu era nga assaamu nnyo eddiini y'ekitiibwa. Okusinziira ku byalaama ne byayogera ne famire ye n'okusinziira ku kusaba kwa famire ye naddala nga abaganda be abamu bali mitala w'amayanja sobako mwoyo gwe agulamuze ekisa. Ebisigadde tunaba tubibategeeza. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aba ekiri mu madinisa abo bonna abayizi bavuddeyo kujja kubeera ng'abeerolera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amaanyi alina amaanyi nnyo omusajja oyo. Kiri ku ddwaliro Erubaga gwe Sobanyabo ampuliriza. Kino kye kiri ku ddwaliro Erubaga oluvannyuma lw'okulangirira okufa kwa Honorable Sejirinya Muhammad owa Kawempe North
ensonga bwe ziri wano President Kyagulanyi Ssentamu abadde afuluma okuvannyuma okubeera nga amaze okukola statement nategeeza nga program egenda okubeera nga etambula afuluma okubeera nga obaolyawo avaawo kitegedde wawakudde naye bwewuta oluseegendo wamu ne leader of opposition Right Honorable Joel Sonyonyi naye kati ali mu kubeera nga afuluma so embeera bweti bweri wano ku Lubaga hospital Ssebanyabo akuliriza President amaze okubeera nga akola statement. Kitalo nnyo ekya Mr. Update. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya Mr. Update Ssebanyabo ampuliriza. Oli ku Shalom Television Uganda, Dr. Enza Mugabulijjo, nze nkuweereza okufa kwa Mr. Update avudde mu bulamu obw'ensi eno ennaku z'omwezi nga 9 lodde ligamba ssaawa 6 naye dakika 10 baba enganda bagamba ssaawa 4. Tugenda beera ffenna tugatambula ffenna ku ssaawa 10 ez'akawungeezi tugenda beera ku kitebe kya National Unity Platform. Ssaawa 10 ez'akawungeezi tugenda kubeera ku kitebe kya National Unity Platform. Oli live ku Shalom Television Uganda Ssebanyabo ampuliriza kyokola kya